lino eddagala lye ngenda okuwa olunaku olwaleero likolerawo. Eddagala lye ngenda okulagirira olunaku olwaleero likolerawo bw'obanga olikozesezza mu butuufu bwalyo. Eri mwenna abalumizibwa ennyingo, mwenna abazimba ebigere. Igwe ng'okeera ku makya ng'ozimbye ebigere ewatali nsonga, ate ng'ebigere ebyo ebizimbye mwattu n'okkuluma bikuluma. Ebiseera ebisinga ogenda okulaba signs nga zitandise okujja mu bulamu bw'omanya nti weetaaga alarming, weetaga kubanga okubibwa omulanga mu bunnambiro, otandika okubanga otunulamu ku ki ekyo ekiyinza okuba ekizibu. Ebiseera ebisinga abantu balumizibwa amagumba, gwe n'okeera ku makya ng'eggumba likuluma, ate munnange wootalifaako nnyo n'otafaayo ku call eyo ekulumise eggumba, munnange oyinza okwesisinkana ng'olemadde. Amannya yenze Shila Adita, mwe mwenna abeekuumira ku YouTube channel eno. Mbagala nnyo baganda bange, mundi ku mutima. Keep the love, keep subscribing, keep viewing the videos, keep commenting, keep liking. Byonna bye mukola mbyagala just know ensiima. Kambabuuzeeko yonna gye muli mu nsi ez'enjawulo, abali e Dubai, abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali mu Oman, abali e Jordan, wherever you are, oli Uganda oba wa muganda wange nkwagala nnyo, weebale kunjagala, weebale kubeerawo. So olunaku olwaleero njagala kubalagirirako ku ddagala, naddala eri baganda baffe mmwe abakola e Bulaaya, abaana ab'obuwala, mmwe mukola there and there, mukola temuwummula, mutambula nnyo, mutuula nnyo, you take long to do exercises. Bino ebizibu bitera kutuuka ku mmwe. Gy'okoma okubeera overweighted, osobola okuvaamu n'ofuna ebizimba munda mu lubuto, oba n'ofuna amasavu ku mutima, osobola ofuna amasavu ku mutima, osobola okugafuna ku kidney, wonna amasavu gasobola okujjayo ku kibumba munnanga, ate n'obeera ova mu bulamu bw'ensi ng'okyali mwana muto. Gy'okoma okubeera nga totambula kuwa magumba go services zimala, tokola exercises, kisobola okuviirako okulumwa amagumba. Olunaku olwaleero nzize n'eddagala. Eddagala lino eno musiiba nalyo buli lunaku. Amagi tetukoma galya gokka, wabula ebisusunku by'amagi biina healthy benefits byesobola okukola mu bulamu bwaffe. Era nga nkusaba bw'oba ng'omaze okukuba amagi, ebisusunku ebyo tobisuula, kubanga osuula ddagala. Lwadde nga tomanyi ngeri yaddikozesaamu yeno vidiyo eno njagala nkusomese osobola okwekolera otya eddagala ne weekolera supplement eyo calcium owuwo, n'obeera nga osobola omukozesa okwevumulako endwadde ezimu. Naddala mmwe abalumizibwa amagumba, nkiddamu abalumizibwa amagumba. Amagi gano eno galimu ebiriisa bingi nnyo, naye katutunuulire ku shelo yokka. We ngamba shelo kyeki, ekisusunku ky'eggi. Kwata ebisusunku by'eggi ebyo bulungi nnyo muganda wange, obyoze omale. Bw'omala okubyoza bireke bikale, obikwate obimenyemenye obuntu butono nnyo bwe butyo, obiteeke mu blender, obikubemu powder oyo obeere nga omweterekera. Katwogere ku migaso ja powder oyo. Powder wejja oyo omulaba alimu calcium, asobola okuyamba ogumya amagumba ne gaba nga tegakyakuluma, asobola okugoba obulwadde obuleeta amagulu okuzimba, asobola okuyambako obutazimba magulu. Munnange ngera bw'omanyi, bw'omaliriza bulungi nnyo omaze okubamu powder ekipimo, toyina kunywa bingi. Kwatayo eglaasi yo ey'amazzi agookya, okwate ejjiiko emu eya powder ogiteekemu, obeere nga otabula bulungi nnyo, obikkeko obulinde then olyoka onywe. Naye teweerabira bw'onooba omaze okuba powder oyo, teweerabira musengejja kujjamu buntu bukutte so that tobumira. Twagala powder yennyini ataliimu kantu konna. Powder oyo w'oba omaze omukuba, kwata sengejja bulungi, ayiika wansi mu kakonteyina ye mutuufu gwe twagala. Bino obulala obususunku tetubwagala. Bw'ofumbanga amazzi ag'okunywa, teekangamu ejjiiko emu onywe. Ojja kubanga ofunawo enjawulo. Teekamu ejjiiko emu, tonywa kisuka jjiiko emu. Ojja kuba otadde ebirungo bingi mu mubiri. Just 1 spoon. Osobola okikola once a week, once a month.
togenda kuddamu kubanga olumizibwa ate era twala obudde we massagingeko ku magulu go osobole okuleka omusaayi gubere nga guflowinga bulungi nnyo nga guyingira mu magulu go guyingira mu buli paati yonna. Eno video oba ogisanze ngeri education nkusaba giwe like, commentinga wansi, sharinga, likinga, subscribing, notification bell togyerabira. Imbagala nnyo.